Polisi y'Essete etaasizza omusajja ateeberezebwa okulumba amaka g'omutuuze n'ennyondo n'akuba omukozi wa waka. Oluvannyuma lw'okumupeeka ssente n'agaana okuzimuwa nga kwatadde n'okumulemesa okumukwatulako ekya Julayina ku kifuba. Naye badde ku kyalo Kigunga mu kibuga ky'e Mukono ng'abatuuze beekozeemu omulimu ne bagoba omusajja ono ayengeredde amaka ga munnaabwe Moses Owundo emisana tuku era ng'omubbi ono abuuse n'akawalangulo olw'abatuuze badde bakambukira ennumba abamukubye ne bamuleka mu kkubiro. Ate ya munaku nga bbiri mabega twafuna same instance bwe baagwa mu kikomera ebbajju era ne bakuba meedi gwe basangamu era bali bazze nga bagala kubba. Waliwo n'ababbi babeera kasaawe nga ku lufula babeera bakuŋŋaanira awo buli kaseera. Nange banzibaako ne bayoola ennyumba yonna. Baazizza ensawo ze ne basangamu amasasi 4. Ekisumuluzo kimansitaki alidde ebadde ensiiwuufu nga amanya tegakyalabika bulungi waleti n'obuti. Emmotoka ya poliisi ereeteddwa n'assibwako okutwalibwa mu ddwaliro ng'eno gy'anaggyibwa were ennembe n'ogw'obubbi. Kubanga bw'okwata omuntu ng'azizza omusango nosalawo omutte ate oba ofuuse mubi nnyo okusinga oyo kyaba akoze. Abatuuze ne basalawo nti buli maka gejja kuleeta nkumi meka ne banga ssentebe noonya batukuuma ssentebe kola risiiti n'embikola byombi nenoonya abakuuma naye abagambye nti bajja kuleeta ssente n'olwaliro tebaleeta. Mumaka g'Owundo omusasi waffe atuuseeyo ng'asanzeeyo ennyondo egambibwa okukozesebwa okuba nabwire ku mutwe ngo ne mukozi wa waka nga n'omusaayi gujjudde mu nnyumba. John Muwanguzi ayambyeko okukwata omusajja ono ayogedde engeri gy'awuliddemu nabwire ng'alala enduula okuva mu kikomera era bw'atyo n'adduka ataase kwe kusanga ateeberezebwa okuba omutemu nga yeeyokya ensiko n'amukwata n'amuggyako n'essimu abatuuze bamusangidde nabo ne bamwegattako okumuyambako. Ngenza okumulaba ng'ayita awo yeekweka mu mazzi n'envu eno neemutuukako n'atandika okudduka nga yeeyongerayo neemugoberera paka weemukwatidde wali eri neemuzza eri abantu ne bajja. Nabwire addusiddwa ku ddwaliro lya Sky Medical Center Kigunga gye tumusanze ng'ajjanjabibwa ng'eno tuviiridde ku ntono engeri y'essajja lino eriyingidde mu nnyumba nga limukanda ssente akadde kamu n'ekitundu akwetadde okwagala okumugagambula omuli ku kifuba. Yangambye muwe miliyoni emu amalandeke kati tewali ssente simpaddeko naso. Akukubye ennyondo emirundi 4 ku mutwe. Yanyongera ennyondo y'okutaano mu nnyumba. Ategeeza ng'essajja lino bw'abadde alimanyi nga gy'ovuddeko lyagezaako era okumukwana n'agaana ng'abadde aliraba nga lyekulubesiza ku kikomera kyabwe okumala akaseera. Mbadde njagala kutwala abaana kusoma kati yabadde nga njagala kati nimugaana. Oyo omusajja nakubera yali omwo mu matooke ng'aliwo ebintu byatudde bannange zisinavaayo. Dr. Eddie Baligwa mu nsi agenda mu maaso n'okujjanjaba Nabwire agambye nti bakumwongerayo mu ddwaliro eddene asobole okugenda mu sikaani olw'omutwe ogukubiddwa. Era afunye ebisago ebadde nga 4 era okusinziira afunye obujjanjabi butandikibwako wano genda mwongerayo. Lydia Nakiguli yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.